Manya bali ku Desktop tubagala nnyo Desktop 2 Age Media Visions and Dreams ate All Dreams and Vision ate Tish TV bane mugendeyo mu subscribing link eri awo mu description. Mwina abakikola bane mwebale channel tugiraba ekula era ebibala tubiraba aba South Africa bagiraba okebera olaba Kenya jeri okebera olaba mu USA etuuse abantu batandise ogiraba bannaye omulimu gwe mukoze munene kama abawo omukisa nawe atanaba agenda subscribing bagita Tish abamu bagamba Dish no Tish TISH TV obasaba linki oba genda under description awo ojja kuba ng'olaba ki linki eyo gikonemu kakati nagala ngenda kukola video esembayo ku ki spiritual husbands or wives oluusi muziyita spiritual spouse ninga amanya gazo amatuufu these are marine spirits ezifugira muki mu nnyanja era nga wedi video yange esembayo ku marine spirits twagala microphone banange to microphone zino zayononese olaba ntekako bidi sobola okusika eddoboozi so tiba sikyabatuusaako interview z'abantu tubalina abangi naye tetusobola kubanga wetuwaawula maloboozi tegavaayo so oba ozina osobola oziteeka ejjinja oziwa taxi nezireeta ejjinja oba osobola okuyita ku namba zaffe 0752 34 847 ne 0776 0883 oba osobola tuteerako ekintu kyonna ate ne tufuna microphone omulimu gwa Mukama ne gusobola okuba nga gweyongerayo tofaayo oba wireless oba wire gwe tuwe buwi kale how to be free from spiritual spouts how to be free from spiritual spouse oba spouses tusumululwa tutya okuva mpozi mwe muzita zikawula kawula kyava wasimanyi naye tusumulwa tutya okuva mu myoyo egitukozesa tusumulwa tutya okuva mu myoyo egitukozesa spiritually ate nga biri sexually ziri nsonga 5 sigenda lwawo kanzikuwa speed asobola okuba nga ate tugenda ate tubekebera byetukola esooka devote yourself to Jesus. That's number 1. Ene oba tuli mulokole step number 1 okulokoka oba tuli mulokole nga kubanga bino biri wamu bino spiritual spouse biri wamu balokole n'atali biro balokole kyebiri so oba tuli mulokole lokoka eyo step yesooka kiriza Kristo kubeera Omukama era omulokozi w'obulamu bwo kuba yagenda bikulwanirako abiwangule gwe tobisobola ate tuzagenda bamusamize ebintu binkozesa ekiro kubanga bamusamize Mukama we yabisindika kakati ojja kubanga weeropye ku poliisi so lokoka naye eri abo abalokoka devote yourself to Jesus weeyongera okwewaayo Omukama waffe weyongera okwewaayo ajonookoma okwewaayo bijja kudduka byokka jjukira nti kino kizikiza so bw'otandika okuba nga you embrace ekitangaala ekizikiza kitandika okuba nga kibula mpola ojja laba nga oluusi oyisaawo wiiki tobiruuse tebikozeseza mwezi era nga bikoze ki bigwerawo ddala so devote oba obadde teweewaayo atandika okuba nga weewaayo tandika okuba nga weenyigira mu bintu eby'obwakatonda obiwe nnyo obudde ojja kusoma 1 Kings chapter 6 not 6 8 1 Kings chapter 8 verse 61 osome Romans chapter 12 verse 11 osome ne Colossians oba chapter 4 verse 2 kale bassekabaka ekisooka 8:61 Abaruumi 12:11 neki n'Abakolosaayo 4:2 ojja okuba ng'osoma. Point number 2 become God's temple. Kubanga jjuga yakati you are devil's temple. Zino spiritual wives okubanga ne husbands okubanga zikukozesa oba marine spirits kitegeeza omwoyo omutukuvu aba yaweta njogera ennaku zino
kasitaani kyafuuka nga kiyeekalo kye. Kakati yeekalo yaffe oba emibiri gyaffe yeekalo ya Katonda. So become God's temple. Buli wono becoming God's temple kitegeeza buli ekiri ku mubiri gwo n'ekiri munda wo Katonda alina okuba nga yabifuga, ajja n'atuula. Kati sitaani tasobola kujja nga Katonda afuga. So ojja kusoma 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 20, 1 Peter 2:5, osome ne Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Kankulire mu Luganda. Abakolisi ekisooka 6:15-2, Petero ekisooka 2:5, Abefeso 2:19-22. Point number 3, renounce those spiritual spouses. Renounce them. You have a right. You have all the rights okubanga you renounce those spiritual spouse. Break its grip over your life by believing in the authority already given to you by Jesus Christ. So ng'oyima mu buyinza oba ng'oyimira mu buyinza obwakuweebwa Mukama waffe, olina eddembe n'omwaganya okubanga ateja emyoyo ogimenya oba ogibreakinga down okusinziira ku Luka 10:19. Yakuwa obuyinza obwo. You have that authority, so stand in the authority. Buli wofuna ekirooto ekyo yimirira mu buyinza obwo. Number 4, I think number 4. Number 4 egamba weti about anything planted by the spiritual spouses over marine spirits. Nti buli ekyasimbibwa emyoyo gimarine oba gye muyitanga gikawuula kirina okuba nga okisimbula, because otakisimbula kitegeeza bisigala bikyafuga mu bulamu bwo. So you have to uproot whatever was planted by Satan through marine spirits or spiritual spouses. Byonna ogenda okuulayo mpola. Byonna wokuula ekya Sitaani osimbawo kya Katonda. Wokuula ekya Sitaani osimbawo kya Katonda. Ojja obusungu oteekawo okwagala. Ojja obukyayi oteekawo okwagala. Okitegeera bw'otyo ogenda okuulayo mpola. Matayo 15:13 akugamba buli kisimbe kyonna kitaffe omugulu kyataasimba kiri simbulwa. Kitegedde. So olina obuyinza obwo ate okugenda maaso nga you uproot everything. Jamu buli kimu ekibadde mu ndowooza, ekibadde mu nnyumba. Okitegedde. Ezo spiritual spouses oluusi tugambye ebizireetebwa pornography, witchcraft, human sacrifice. Kati ebyo byonna okuba nga obijjamu, bifaananyi n'osiimula, vidiyo n'osuulayo, bonna bwebadde okozesa ddogo, mazzi biki byonna n'okasukayo biki, buli kimu ekya Sitaani n'okyapuluutinga. Kale lastly but not least, seek for deliverance. Kubanga gye mizimu girina okuba nga gibiri cast out, girina okuba nga ate gifulumizibwa okuva ate okuva mu bulamu bwo. So if the torment continues, seek spiritual help. Deliverance prayers, prayer lines, prayer with pastors in the deliverance ministry, deliverance conference like okusinziira mwoyo nga wakulumiriza. So noonyaako abantu abasobola okuyamba mu deliverance. Kakati nze nkuwadde deliverance ya mind 70%. Okuva part 1 we tutandikidde badde nkuwa deliverance ya mind. Kati oba ofunye deliverance ya mind, you can go on and carry out deliverance, you're casting out those demons. Oba osabe n'ebigaana, seek someone for deliverance asobola okuba nga ate akusabira. That's all about.
ebyamanyi ebyo ebitaano byokka ebyo oba bina bitaano kasitono obikwata woti. You devote yourself to Jesus. You become God's temple. You renounce those spiritual spouse or spouses. Then you abort anything planted by the spiritual spouses. Then you seek for deliverance. My dear, siraba bikawula engeri gye binadda mu bulamu tebiriyo yakubanga obikubye oluku mu mutwe. Kale Tish TV banemwebale gisupportinga muli kugisaba etandise okudduka gwatana bagenda yolaba edduse alaba etandise oyingira amawanga ago sitaani gyasinga okubanga akola abantu bajja tegeera Kristo. Bw'oba tonaba kusubscribe nga gendayo link eri awo mu description yoba gisabe saba link awo okuyita mu comments oba jawo ku namba zaffe eziri official oba genda ku YouTube teka mu Tish TV TISH TV. Saa zino kuliko kifaananyi kyange bati tugenda gikolera profile picture yayo era tunagikolera tujja bagamba nga tugikoze. Saa zino gyasangako mu bula kya miru. So gendayo subscribing wadde oluzungu gwe tolutegeera walya school fees nganze sobola okusharingira omulala oba osubscribing oyamba ate netuuka kuki akumuntu omulala. Sigera kubanga nsukako wano naye mutugulireko microphone bagaliza olunaku olungi mubeere bulungi. Meraba.